Kampala ky'ekibuga kya Uganda ekisinga obunene era nga kikolebwa obusozi 7. Mu kyase kye19 1890 abafuzi b'amatwale basimba amakanda mu Kampala, bwe kityo ne kitwalibwa ng'ekitebe kyabwe wansi w'ekibiina kya Imperial British East African Company era baatuulanga ku kasozi Kampala mukadde. Mu kiseera ekyo ekibuga Ntebe kye kyali ekibuga kya Uganda ekikulu, ng'olwo Kampala yali atwalibwa nga munisipaali oluvannyuma lw'obukulembeze bw'amatwale okujjululwa ne butwalibwa Entebbe mu mwaka gwa 1905. Mu 1962 Kampala yali munisipaali yafuulibwa ekibuga ekikulu ekya Uganda, Paalamenti, ebizimbe by'obusuubuzi, amakolero n'ebitundu ebisulwamu, olwo ne bitandika okwawulwamu. Ngera mu Kampala wakati temuli muddugavu alina mu dduuka n'omu. Abaddugavu balinanga amaduuka nga gali Wandegeya, gali Katwe. Abaludde mu Kampala ono bannyonnyola engeri gye yalimu ne bw'azaakyukamu. Ebibuga ebirinaanye site Kampala nga Nankulabye, Bwaise, Katwe oba Kibuye, then Mundeeba ewaliyo Kirasi ate naye yaayo. Nga Abazungu basula Nakasero na Kololo, nga Abayindi basula Kamwokya ne Kampala mukadde. Moses Matovu, omu ku badigizi abaludde mu Kampala, agamba nti Kampala kakati akyuse nnyo. Awo amanganga kulere walingawo Delight Cinema, kakati bw'otuuka Christ the King walingawo Nita Cinema, kati awalira Bonita, ekyo ekizimbe yali Nita Cinema. Ate ye yali gavana wa Kampala ku mulembe gwa Amini, Alhaji Abdallah Nasur, annyonnyola engeri abazungu gye baali bayawuddemu Kampala ono n'ebigendererwa byabwe. Lwaki ate mwe mwajja mu nsi yaffe ate ne munja mugamba nti gwe oli muddugavu genda tule wali ate ffe tunabeera ddi mu Kampala oze wange ate mudiro ogambe nti ozijje mu bedroom ogambe nti genda osule mu fumbiro ngamba nti neyanziza nyumba yange. Yadde nga Kampala eyasooka yalimu abantu batono, Nasulu agamba nti ku mulembe gwe kyali kizibu okulaba abantu abatayaya ku nguudo nga kati bw'olaba abatembeeyi. Wabula abakulu bano bagamba nti engeri gye baali bakwatamu Kampala ono okumukuuma nga yeeyagaza, waliwo amateeka amakakali okugeza bawera ennyambala embi ekitaliiwo kaakati. Ennyambala yammwe ne kati gye mwambala tuleetera mutawaana abantu balala balina abantu bayinza kubakwata abakazi ne barepinga abakazi lwakuba ennyambala eno muntu ayinza kurepinga namukazi. Kyokka era Nasulu agamba nti kino kye kiseera okumalawo ebize bimwogerwako nti yaliisa abantu sapatu. Nteekayo miliyoni 10. Omuntu yenna alina ekintu ekyo namuliisa ajje akakase mwe miliyoni 10. Gamasanyu gaali mangi nga bwe gali kati kabe kasinge n'okusingawo. Babi, you say? Twalina muzeeyi waffe, muzeeyi wa kazi Elma Wamala. Ezina kati luyimba lw'olukola. Tuli basajja tutabadde basajja bazini buza bafirigo baani abo ezo nezibadde bandi yaffe. Abaddugavu baali tebalina nnyo mirimu givaamu nsimbi kubanga okusinga gyalinga gy'abagwira. Kino era kye kyawaliriza Amini okugoba abagwira mu nnaku 9. Tubasaba namwe mubeere citizen ya Uganda. Muganda awase Muyindi, Muyindi awase Muganda. Waba kabasa. Muyindi nakema nehi. Kwegema nehi no tusobole kukolagana kintu kino. Lwagaana kukolagana naffe. Nituba bana ku 9. Wabula nga abayindi bamaze okwamuka Uganda, abasigala mu Uganda bagamba nti basanga akaseera akazibu naddala okuddukanya emirimu gye baali bakola. Tewakyali kuwanaanya, Kampala kakati kibuga kigazi ddala okusingako ye yaliwo edda era nga n'abantu bangi. Wabula abaaliwo mu biseera ebyo bagamba nti wakyaliwo bingi ebyetaaga okulongoosebwa naddala mu buyonjo okusobola okufuula Kampala ekibuga ekyeyagaza. Dini Lubowa Sava,
NTV akawungezi.